lwaleero n'olunaku olw'enkya era kati mugenda kola rallies ez'enjawulo mu bitundu byammwe eyo buli candidate amala okunominatingibwa agenda kubeera ne rally mbadde wano ne Sebunya nantegeeza nti ya Honorable Mathias Walukage egenda kubeera mu bitundu by'emmende gyegenda okubeera so buli omu alina wategese naye kaakati bino bikulu nnyo nga tugenda mu nomination nga tutandika nominations olunaku olwaleero ekibiina kya National Resistance Movement twagenda ogenda mu kalulu ka 2021 ng'oyinza okugamba nti kyekyali kimaamidde ebitundu bya Buganda ebisinga era nga bye bikulembedde naye twagenda okufuluma akalulu ako nga mu districts mu bifo ebirondebwa 78 obutereevu ekibiina kya NRM kyali kifunyeeko ebifo 23 byokka mu bifo 78 ebirondebwa obutereevu kati awo ndi mu kwongera ku Lubaga South, Lubaga North ndimuko ezo constituencies ezirondebwa obutereevu nga ku bifo 78 ebiri wano mu Central Region NRM yali efunyeeko ebifo 23 ku bifo 27 ebikola districts ebikola abaka abakyala abakiikirira districts ekibiina kya NRM kyali kifunyeeko ebifo 9 era tugenda okumalirizanga mu Buganda National Resistance Movement efunye ebifo 32 byokka National Unity Platform nemalizanga efunye ebifo 55 bw'okwata ebifo 78 n'ogattako ebifo 27 quick math wano wabeerawo 13 n'oteeke wano n'ofuna 8 n'ofuna 13 so 13 minus 5 mu 5 ate n'ojjako ati ababaka aba parliament naki kitegeeza nti no National Resistance Movement ku bifo 13 einako ebifo 32 kitegeeza nti ebifo 7 biri mu mikono gya opposition ne independent wano mu Central Region era akalulu k'omwaka 2021 kasuula ebikonge oba bewandiise ba ministers abaali ab'amaanyi mu biseera ebyo kagenda okumaliriza nga kabalese kaliwa abali ttale bw'ogenda Empigi mu constituency emanyiddwa nga Mawokota North omuyimbi Hilary Kiyaga amanyiddwa nga Dr. Hilderman twagenda okuva mu kalulu ka 2021 ng'asuuzizza Amelia Kyambadde ekifo ekyo era mu mwaka 2021 abadde Dr. Hilderman yabadde omubaka ow'Amawokota North ekibuuzo Amelia Kyambadde yazzeemu okwambala agenda kubanga nominating olunaku olw'enkya anaasobola okubanga akomawo mu parliament awo netuvaawo netugenda endala enkonge ezaasigulwa mu kalulu ka 2021 tugendeko ekyetera Minister Aluna Kasolo era nga yali omubaka w'ekyotera Munadipi Mpalanyi yamusigukulula Minister Aluna Kasolo yazzeemu okwambala Mpalanyi yasala n'ava mu DP n'agenda mu National Unity Platform naye yazzeemu okwambala bagenda kuddamu okwambalagana buto ekibuuzo Minister Haruna Kasolo anaasobola okubeera nga ate adda ekifo ekyo ne kiddayo mu mikono gya NRM kyotera omwaka kaluka 2021 ku bifo by'obubaka bwa parliament NRM teyafunawo mubaka n'omu kubanga omukyala Fortunate Rose yali wa DP wali yasana damu NUP ye yawangulawo ate ekyomusajja kyotera then nawangula Minister Kasolo nawangulwa bwogende Kakuuto ate Geoffrey Lutaya nawangulawo so twagala kubuuza awo olabawo okudda netuvaawo awo tweyongereyo Rosemel Seninde oyo yali mubaka mukyala owakiso nze nno nga bwe nali mmanyi ebintu bino bye nakula mmanyi nga manyi chairman abeera Bukenya nga manyi president abeera Museveni nga manyi omubaka omukyala abeera Rosemel Seninde yali awangaddeko omukyala owa National Unity Platform amanyiddwa nga mbaka tonva mu mutwe bannange mpazi mbaka omukyala wa Wakiso yani wa Wakiso
nfudde nswadde n'okuswala anvudde mu mutwe. Aha, Ethel Nalima Honorable yamuwangula akalulu wabula kano yagamba bannange ekite kitava ku nsengejjero kifuuka wankindo era nalabye omukyala muyitandooza ka Yesu ye yakutte bendera eyo. Ekibuuzo, NRM esobola okuzza district eyewakiso gye balina okumala ebbanga eddene? Nedda mu mikono gyayo. Tugendeko ebbaamu naanika. Minisita wa omubeezi ow'ebyenjigiriza ku matendekero aga waggulu Jesse Muyingo yawangula eyali omuyambi we naye yagambye bannange owummulamuko omulonzi bwakulaga batuula omuvaako era naye teyakomyewo mulala owa NRM yakutte bendera naye bamunaanika ayali aludde mu mikono gya NRM. Ekibuuzo, anaasobola okudda? Bamunaanika eri mu Luweero district era mu district eyo bwogenda ekatikamu south waliwo Kirumira lukalidde, bwogenda mu katikamu north ogenda kusangayo Yekatabaazi. I think to say Yekatabaazi. Naye erinnya linvudde mu mutwe. Yali ekibuuzo, NRM enaasobola okubeera nga ate ekomyawo ebifo ebyo bye yali erina. Tugendeko Mukono. Minister Kibuule yali Minister Kibuule naye yali mubaka wa Mukono North era Mulima Mayuni olunaku olwo yagalimira saidi ye okukakkana ng'ekifo ky'obwa minister akimusuuzizza. Kibuule yazzeemu okwambala agamba nti I'm coming back. Ekibuuzo, Kibuule anaasobola okusuuza Mulima Mayuni constituency eya Mukono North n'agyeddiza district ya Mukono okutwaliza wamu era nayo atuyinza okugamba nti nno NRM yafubutulwamu. Lwaki? Bwogenda ku municipality omubaka Nambooze yasigalawo era yaliwo. Bwogenda mu Mukono South awo nno waliwo munna NRM era kati naye yasaze yazzemu NUP yatwalibwa munna DP. Bwovaawo bwogenda mu Mukono North we tubadde awa Kibuule yatwalibwa Mulima Mayuni munna NUP. Bwogenda Nakifuma yali yawa NRM era netwalibwa munna NUP. Simbwa ataddiziddwa kaadi. Ekifo ky'omubaka omukyala ne kitwalibwa Nabukeera munna NUP. Kitegeeza naye mu Mukono toyina w'olaba National Resistance Movement. Ekibuuzo, ku bifo ebyo byonna NUP NRM enaabaako ebifo byekomyawo. So ebifo ebirala bingi nnyo. Nina minisita gwendeseewaawo mulala gwe tutegese mumpenda we bwaba waali naye kale ebifo ebyo nebisinga. Ruth Nankabirwa minisita wa energy oyo w'Ekiboga teyayambadde naye NRM yayungudde omuntu omulala okulaba nga basobola okusiguukulula Nakimwero. Ekibuuzo, banaasobola okubeera nga ate bamusiguukulula? Ezo ne contests endala ze tugenda okuba nga tutunuulira nga tutandika nominations zaffe olunaku olwaleero era bwe tugenda okusinziira tuyite ku palamenti ya Sumulula tuteese okusinziira ku kye twalaba 2020 nga NUP ne opposition basiguukula NRM mu bifo ebisinga obungi wano mu Central